Omuyimbi Apass bagonza ali eno ku BBC atanya nsonga Kyakola Museveni nkoko baana akubira ddala ku mutwe. Abana bayimbi bwe bati President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine benyumirizamu era n'agamba singa bayimbi bonna babaddenga wano eggwanga Uganda lyandibadde liri waggulu. Apass akamukuwe bagonza ekiri eno ku BBC avunziza Museveni yenna mumazewo bati anti bamunoonyeza akaba BBC nga baagala ayogere ku nsonga eziri mu ggwanga Uganda okutyobola eddembe ly'obuntu lwaki bannayuganda bawagira President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine abantu abattibwa abawambibwa ababuzibwawo ebbanga eddene kiri kitya emboozi eyaddala eryetya bagonza tottodde emboozi n'anyumya obubi bwa General Museveni abukubidde abazungu pikica ekifaananyi nabo ne bakankana empale ne batya ne bagamba nti ono omusajja mutemu tagwanidde kusigala ng'akulembera eggwanga Uganda. Akamukuwe Apass obiwulire ebigambo bye nga atottolera abazungu ensonga. We cannot be silent. When you see people being killed in cold blood, people are shot in buildings. They came to work. You're shooting someone in a building who came to work in a flak, like you point your gun. We have a problem. We have a problem. These are not people who really care about Ugandans, to be honest. And if we keep quiet, these things are going to keep happening. We have to be the voice of the voiceless. You know me, I have to say it like the public views it. I use my music, and you know I can't abuse it, so don't refuse it. This is my music. You've been very vocal about what's going on in Uganda. There's a lot of blame and finger pointing, and even people's lives that are threat. You know, those who are at the forefront, who have big voices and big followings. Are you wary of anything happening to you, or your voice, your life, your livelihood, your sponsorships? I believe that I am allowed to have freedom of speech, and whatever I'm seeing is really happening. So you don't expect me to actually project something that is not happening. We are saying exactly what is in the streets. Some TV stations are not putting that up. What do you expect an artist to do? I am Ugandan, just like other people are Ugandans, but the problem is that when you have a voice, you're already a problem to the society. So you have to highlight the problems in the society. You being known, is amazing, but you can't be known and don't speak up for the majority, because so many people may not see what's going on. But if I can stand and say something, not just me, but even other people in the society, it makes us have a big voice to actually tackle whatever is happening when we shed light on it. If we keep quiet and say, oh, you know what, I'm an artist, so I may lose endorsements, this may happen and that may happen. Remember that the people made you who you are. It was the support of everyone for you to get where you are. So it's only right to have a social responsibility. And for me, I think that is my social responsibility. I should not worry about my... gutumanyi obulungi nga Apass ali ku BBC ali mu kubagonza aba BBC ababuulira ebigambo ebyeddala ddala ebiri mu Uganda abayimbi abangi abawana e Uganda be batya okwogera kati nno ye President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine afa essanyu afa akamwenyumwenyu olw'ebigambo bagonza byabuulidde aba BBC amazima ameerere abayimbi abalala ge bataagala kwogera era bye batya okutuukako n'okugamba ensi okutegeera ddala ekituufu ekigenda mu maaso mu Uganda. Kati nno ye Apass abyogedde nga talumamu era nga takweka nsonga yonna nti gavumenti ya General Museveni yavadda ku mulamwa ettabusi abantu bavaayo okwemulugunya ku nsonga ezitagenda bulungi mu maaso ate General Museveni akwata bukwasigaani mu buwuzigaani nga kwatunuza mu bantu ng'alyoka kuba bali ng'abatta nga yeewaananga bali omukulembeze wa demokrasiya n'ate ng'abantu be bennyini baliko batirimbula. Abayimbi nga bano eggwanga beryetaaga era be bayimbi abasaanidde okubeera mu ggwanga Uganda kubanga bafaayo eri bafaanizi baabwe.
erifa abawagizi baabwe omuwulidde abyogedde bulungi Apass ensonga azituusiza bulungi n'aba BBC ne beewuunya ekigenda mu maaso mu Uganda ne bamubuuza gwe totidde olw'ebiyinza okutuukako n'agamba ntya biki nga bano be bali mu kutulugunya be bali mu kutta be bali mu kubuzaawo be banfuula Kyendi be banfuula Apass be banfuula Owakabi be banfuula Naggwa Nonzo olwaleero kati mba ntiiririra baaki era nti omulama gwaliko ye gwe yeewanga Apass gwogenda nga checking abayimbi banne nga checking abayimbi banne abakubi b'endongo nti bannange bafaani baffe abatufuula bannaggwano kye tuli bali mu kutulugunyizibwa bali mu kuttibwa ku mataka babuzibwawo muli kuki era nti musanyufu nti abayimbi abamu batandise okuvaamu akatengo batandise okwogera ensonga zino nga zino okwogerwako bamugambye nti abantu abasinga batya butya nga balabituka ku Bobi Wine nga bagamba nabo bijja batuukako balemesebwa okuyimba agambye kati bigasa kyo okutiitiira nga bojjamu ensimbi bafa baggwawo twesiimye nnyo Apass okuba mukwano gwa President Kyagulanyi kitulaze nti olinako omusomako era oli wa bode nnyo mu Uganda empya tujja kuvimba waliwo wano ekigambo kyayogedde kinyagala wekkenenyeeko bulungi kiwulire. We cannot be silent when you see people being killed in cold blood. People are shot in buildings. They came to work. You're shooting someone in a building who came to work in a flat, like you point your gun. We have a problem. We have a problem. These are not people who really care about Ugandans, to be honest. And if we keep quiet, these things are going to keep happening. We have to be the voice of the voiceless. You know me, I have to say it like the public use it. I use my music. And you know I can't abuse it. So don't refuse it. This is my music. You've been very vocal about what's going on in Uganda. There's a lot of blame and finger pointing, and even people's lives that are at threat. You know, those who are at the forefront, who have big voices and big followings. Are you wary of anything happening to you, or your voice, your life, your livelihood, your sponsorships? I believe that I am allowed to have freedom of speech, and whatever I'm seeing is really happening. So you don't expect me to actually project something that is not happening. We are saying exactly what is in the streets. Some TV stations are not putting that up. What do you expect an artist to do? I am Ugandan, just like other people are Ugandans. But the problem is that when you have a voice, you're already a problem to the society. So you have to highlight the problems in the society. You being known, is amazing, but you can't be known and don't speak up for the majority, because so many people may not see what's going on. But if I can stand and say something, not just me, but even other people in the society, it makes us have a big voice to actually tackle whatever is happening when we shed light on it. If we keep quiet and say, oh, you know what, I'm an artist, so I may lose endorsements, this may happen and that may happen. Remember that the people made you who you are. It was the support of everyone for you to get where you are. So it's only right to have a social responsibility. And for me, I think that is my social responsibility. I should not worry about my life to whatever we give. BBC News World Service. Ebigambo muganda waffe Apass abyogedde era bituuse abazungu babiwulidde n'ensi yonna ebiwulidde n'abayimbi babiwulidde kati nno ndowooza mukitegedde tulina okubaako kye tukola ffe ffennyini mu busobozi bwaffe wenna gy'oli agaye tekyetaagisa kulumba bulumbi buno wamu osobola okubeera eyo ku ssimu yo n'ogikozesa ku Twitter n'okozesa ku Facebook n'okozesa ku YouTube obaka n'obutuusa n'obusindisa n'oyongera okulabisa Gen. Museveni ensi n'eyongera okumutegeera kati olinaatuka okusindika nti nga kigwayo bugwi anti kijja kuba kyonna kimaze okunafuwa nga bwemu tukikutte tukigonzezza kale tweyanziza bagonza okubanga otugonzezza ensonga n'ozitegeeza ensi Omukama Katonda mwenna abandaba mbaagala nnyo tujja kuddamu tubyogere nsaba bankuumire banywanyi mwera